Asante bakiriza. ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم abantu abo tebakimanyangako annahu nti mazima ddala man yuhaddidi llaha wa rasulahu omuntu yenna agezaako okwoleka obwanga n'abeera ng'abiisanya ne Allah n'omubaka we nga takkaanyaganya n'amateeka ga Allah na mubaka nga Allah by'ayagala n'omubaka byo si bye baliko tebakimanyangako tifa anna lahu naara jahannaman ky'omuntu ow'ekika ekyalina omuliro jahannama ng'amaze okuva ku bulamu bw'ensi khalidan fiha mwagenda okubeera emirembe n'emirembe dhalika alkhizyu alazim okwo nno kuliba kuswala kwa kika kya waggulu nnyo. Abantu abalabika nti kuno ku nsi tebaagala kugoberera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka ebyo bye bayigiriza tebakimanyangako nti oluvannyuma lw'okuva ku nsi bagenda kubeera mu jahannama ekiribooleka nti baligenda kugwa ku buswavu obunene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yeewerera abo abagenda okubeera nga beesuuliddeyo ogwa naggamba ku mateeka ge n'enjigiriza ya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يحذر المنافقون abannanfuusi batya nga bakyewala nnyo antunazzala alayhim suratun tisikulwa nga Allah sajje bali essuura tunabbi'uhum bima fi qulubihim egenda okubabuulira eyanika obuziina bwabwe obw'ebyo ebiri mu mitima gyabwe bye boogerera obusiraamu nga bali mu bukuukuulu bwabwe eyo mu nkukutu batya nnyo nti sikulwa nga Allah abavaamu n'ayolesa obuziina bwabwe nassa Qur'an essuura nnamba ng'eyogera kubo ekyo bakitya olutya olwannamaddala. Kulistahzi'u bagambe mugende mu maaso n'okujerega obusiraamu nga muli eyo mu nkukutu nga mubwogerera ebisongovu si nsonga. Inna Allaha mazima Allah mukimanye mukhrijun kiribedda alifulumya n'ayanika ma tahdharun ebyo byonna bye mutya okwanika eri abantu. Abannanfuusi baayogereranga obusiraamu ebisongovu ebitaalina mutwe n'amagulu nga babuvvoola nga bali eyo mu bifo byabwe eby'enkukutu naye nga balina okutya okunene nga bagamba nti sikulwa nga Allah ayoleka obuziina bwabwe n'ayanika ebyo byonna bye boogerera mu nkukutu ng'abiyisa mu ssuula gy'abasizza ng'ebakwatako. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم سينغو gezaako okubabuuza ebyo bye babadde baliko nga boogera nga bavvoola obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba ng'atunyumiza aya eyo mu kukka kwayo waaliwo abasajja abaali batudde abannanfuusi nga nabbi sallallahu alaihi wasallama amaze okugenda n'abakkiriza mu lutalo lw'e Tabuuki. Abannanfuusi baasigala mu kibuga Madiina naye nga boogera ebisongovu baayogerera abasahaba ne nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bagamba nti ffe situlabangako abalinga abasajja baffe bano abeeyita abasomi okubeera nti abantu abo boogera nnyo obulimba ate era balwanirira nnyo okujjuza embuto zaabwe so nga ate era batiitiizi nnyo mu ngeri y'obyolutalo. Abantu abo baayogerera abakkiriza ebisongovu. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga asobozesezza nabbi sallallahu alaihi wasallam okutegeera bye baayogera. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba wala in sa'altahum singa obabuuzizza ku nsonga ezikwatagana n'ebigambo ebyayogerwa la yakulunna bajja kuddamu nga bagamba innama kunna nakhuudu ffe tubadde nga tuli mu lwali wa nal'abu era tubadde nga tuli mu kuzanya mu mboozi yaffe nga bulijjo bw'ogimanyi ey'okusaagasaaga. Kul bagamba obabuuze abillahi ku Allah wa ayatihi n'amateeka ge wa rasulihi n'omubaka we kuntum tastahzi'un kwe mubadde munyumiza ebintu by'okujerega kwe mubadde musaagira mu ngeri y'okujereegerera. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yatunnyonnyola ku mbeera eyaliwo
nga beewozaako nti babadde mu lwali na kunyumya naye tebabadde siriyasi ku ebyo babadde boogera naye nga nabbi yabitegedde. aya eno neebaanika era yensonga lwaki essuula eno bagiyita alfadiha. alfadiha kitegeeza eyanika omuntu n'aswalira ddala n'abeera nga byonna byaba tetasuubira kubeera nti bivaayo eri abantu, Allah subhanahu wa ta'ala abijjeeyo naye abayanika ne bamutegeera kungulu ne munda. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله قام لا تعتذروا ساقلا ميتوندي قد كفرتم مبتوف مكاف ولد الدرا olw'ebyo ebigambo bye mubadde mwogera tebibadde bya buvunaanyizibwa tebisaana kuva mu musiraamu baada imaanikum oluvannyuma lw'okubeera nga mubadde mutwalibwa nti mwakkiriza. innaafu an taifatin minkum bwe tunaaba tusobodde okusonyiwa abamu mu mmwe abaana babeenenyezza ng'omusajja yayitibwanga waliwo omusajja yayitibwanga Makhshiyu bun Humayr al-Ashja'i bwe yamala okuwulira nga ayese nga y'omu ku baabadde mu lwali olw'ekika ekyo n'agenda naye mubaka ne yeetonda ne yeenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba omuntu afaanaganako ng'oyo ne banne singa tunaabanga tumusonyiye nga yabadde mu mmwe nu'adhibu ta'ifatan tujja kubonereza gurupu esigaddewo etasobodde kubeera nga yeemenya etasobodde kubeera nga yeetonda bi annahum kulw'okubanga abantu abo ekinaababonerezesa kaanu mujrimiin baali bantu ddala abakakase nti baali boonoonyi lukulwe ebintu tebaabikola mu ngeri ya kusaaga. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون أبن أنفس بسجا والمنافقات أبن أنفس بشارا بعضهم أبمكبو من بعض بنيواني بابن نابوي أبمكبو وبسانغانغا بيبامو بيبن نابوي بين اندووزا يمو بين انزكانيا يمو انتجيرا غيتيو يأمرون بالمنكر بنو بسانغانغا براغيرا بساتيمو براغيرا مبسين بيوكو بيرانتي يبيجين دماسو وينهون عن المعروف نبزيزي مبسين نونجو كبيرانتي يبيتامبرا منسي nga Allah numbaka bibabeera baagala ebintu bibeere nga bikolebwa mu ngeri ya kulongoosa na kuziiza mpisa mbi. wayaqbiduna aidiyahum emikono gyabwe bawumba ku mikono gyabwe ne babeera nga bagiwumbidde mu bifuba byabwe tebasobola kubeera nga bawaayo mu kkubo lya Allah bakakono gaamu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti emikono gyabwe miwumbeko bagiwumbira ku mibiri gyabwe kisoke ekitegeeza nti tebaagala kubaayo kye bawaayo eri mukulaakulanya eddiini ya Allah. nasullaha beerabirira ddala Allah ewa Allah tebalinayo ssuubi era tebakakasa nti bajja kuzuukira babeere nga babalibwa. fanasiyahum ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abavaako n'abaleka n'abassa akasiiso beekolere bye baagala oluvannyuma ajja kubakwatako singa essaawa eneeba etuuse. innal munafiqiina mazima abannanfuusa abo be twogerako humul fasiquun be bantu aboonoonya abannama ddala. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار Allah yalagaanyisa abannanfuusa abasajja n'abannanfuusa abakyala n'abatakkiriza bonna mu kutwalira awamu. yabalagaanyisa naara jahannama omuliro gwa jahannama khalidiina fiiha mwe bagenda okubeera emirembe n'ennaku. hiya hasbuhum kyekijja okubamala kuno ku nsi ebibonerezo bye banaafunye ebisaamusaamu naye ekyokwakhira ekijja okubamatiza babeere nga buli omu amatira nti afunye museera ku ekyo kye yakolanga muno mu nsi. ekyo kyekijja okubamatizira kyekijja okubamala kikijja okubamalamu ekyejo kyekijja okubamalamu okulumanyimmanyi lwe baateeka ku Allah
ولعنهم الله إلى الله سبحانه وتعالى يبساكو ديش كلموشي ولهم عذاب مقيم بين ببونيرزو ببجو كبيرا ميمرين بننكو نغسبيا كبيرا نغا ببفاكو وبابا بكيندزبواكو كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون كالذين بفانان الدرانغابو min qablikum abali wuru bereberyerwa mmwe ku mirembe ejijja gibasomerwa aba Hudu aba Lutu aba Nuhu n'abalala abaliwo kanu ashadda minkum quwwa abunno abasookawo bo baali basinga n'abana abaliwo olwaleero amaanyi baali babasingira ddala mu abakafiri baleero amaanyi baali babasingira ddala mu abannanfuusa abasajja n'abakyala abali ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam amaanyi وأكثر أموالا وأولادا bali babasinga ebyobugagga n'ezzadde nga balina abaana bangi nga balina ebyobugagga bingi n'okusinga mmwe fastamta'u beeyagala ne bali obulamu bikhalaqihim mu mugabo gwabwe Allah gwe yabawa fastamta'tum nammwe kakati muno mweyagala mu ngeri yammwe muli obulamu bwammwe bikhalaqikum nga muli omugabo gwammwe Allah subhanahu wa ta'ala gwabawadde kama stamta'a alladhina min qablikum nga bwe baali beeyagala nga bali obulamu abaabasookawo bikhalaqihim mu kisanja kyabwe ne bali omugabo gwabwe ogw'obulamu ne babeera nga bagumaliriza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa khuztum kale muno mmwe mutandise okubbinkira mu kujereka amateeka ga Allah ne mu kugavvoola kalladhi khadu ddala butereevu nga nabali bwe baakola bwe babbinkira mu kujereka amateeka ga Allah nga bannabbi baabwe badde babagambyeko ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah abantu abo bonna bwe bazingira wamu emirimu gyabwe gigenda kusazibwamu oba gyasazibwamu dda gye baakola kuno ku duniya wal akhira ne ku lunaku lw'enkomerero kye balinayo kalungi wa ulaika humul khasiruna abantu abo be bagenda kubeera kufaafaganirwa okwannama ddala ku lw'okubanga tebalina ku lunaku lw'enkomerero ke beetegekerawo era ako ke baakolawo olw'obujeemu bwabwe kagenda kubeera nga Allah kasazizzaamu. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتهم abantu abo tegabatuukangako nabawa amawulire alladhina min qablihim agaba ababasookawo qawmi nuuhin gamba ngaaga amawulire agaali gakwata ku bantu ba nuuhu ngeri gye baazikiriramu wa aadin n'aba aadin abantu ba nabbi huudu wa thamuudu n'aba thamuudu abantu ba nabbi salih wa qawmi ibrahima laba n'abantu ba ibulayimu wa ashaabi madyana n'abantu abaali e madyana Allah subhanahu wa ta'ala batunyumizaako abaali baatumibwamu nabbi waabwe yali ayitibwa Shuaibu walmutafikatu n'ebyali ebyavuunikibwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu ba Lutu alayhi salam abantu abo tiwali muntu yali afunye mukisa kubeera nga abasomera ebyafaayo by'abajeemu abaajeemeranga bannabbi baabwe abo abakulembeddwa okwogerwako walakin kanu anfusahum Allah subhanahu wa ta'ala agamba atatuhum rusuluhum bilbayinat abatume baabwe bwajjanga nga baleese obujulizi obw'enkukunala obubalaga nti batume bavudde eri Allah fama kana Allahu liyadhlimahum tekyali nti Allah yali azaamaanya abantu abo walakin kanu anfusahum yadhlimun naye ddala mu butuufu kyesangibwanga emyoyo gyabwe bye baagiryazaamaanya ne bagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ekibonerezo ekijja mu mputtu yaabwe ne mu butawuliriza mateeka g'abannabbi baabwe ge baabaleetera. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات n'ababakkiriza abasajja nkutwalya n'abakkiriza abakyala ba'duhum awliya'u ba'din abamu era ojja kubasanga nga banywanyi b'abannaabwe ekibagatta kyekiki wonna gye babeera babadde mu nsi ez'enjawulo ya'muruuna bilma'ruufi obasanga nga balagira empisa ennungi okubeera nti yeesaanidde okutambula mu nsi muno wa yanhawuna anil munkari ng'era baziyiza empisa embi ekiro n'emisana wa yuqiimuuna asalaata abakkiriza yonna gy'obasanga essola bagisaala ne bw'ova wano n'ogenda e China obuuza wali muzikiti nga gw'osaala era bwe bamala okusaala beeragira empisa ennungi ne baziyiza empisa embi wa yu'tuuna zakaata era ne babeera nga batoola ne zaka y'emmaali yaabwe mu by'obugagga Allah subhanahu wa ta'ala bye yabalagira okutoola mu zaka osanga nga omulimu ogwo bagukolera ddala bulungi abo abakkiriza yonna gye babeera babadde wa yutii'uuna allaha wa rasuulahu nga bakola ekisoboka okugondera Allah n'omubaka we ulaayika abantu abeeyisa mu ngeri eyo sayarhamuhumullah Allah ajja kubateekawo awali okusaasira kwe inna allaha mazima Allah azizun yew'amaanyi atawangulwa hakimun ate ye mulamuzi atakola nsobi ku ekyo kyonna ky'aba asazeewo oba kyalamudde. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله يرغانيس المؤمنين والمؤمنات أبكرزا وسجنا بشارا جنات تجري جنس جندو كتلا من تحتها الأنهار وانسوا زيمكا خالدين فيها بغندا كبيرا ميمرين بين النكو إكرارات يبرغانيس ومساكن طيبة بين بسوري برونجي أما ينبا قبي في جنات عدن غالي مجانيز زو كبيرا مبتفا موربيرا ورضوان من الله أكبر ate bagenda kufuna okusiimibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kyekisinga ebinene byonna ebiri bibaweereddwa dhalika huwa alfawzu alazim okonna okusiimibwa Allah okumanya kintu kinene kugenda kuba kwesiima kunene eri abo abalibeera abakkiriza Allah baaliteekako okusaasira kwe n'okubasiima n'abasasula ejjana balibeera beesiimi kiwanvu. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي وانجب النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار الواني سابتك كرزا والنوب بسانزي والمنافقين نابا بنانفسكم تيكا غفي واغلظ عليهم بتيكي كاكزتو ومأواهم جهنم obuddo bwabwe era bategeeze nti baliva ku nsinga tebeenenyezza obuddo bwabwe muliro jahannama wa bi'sa al-masir bugenda kubeera obuddo obwo nga bubi nnyo eri omuntu alibeera alamuddwa nti wakuyingira muliro jahannama. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله بلا يريرين يا الله ما قالوا تتبنى بكوغرا كتغامبو كناتي نيزا الله ولقد قالوا ngate السبا مزدو كوغرا كلمة الكفر ekigambo ekibajja mu busiramu ekigambo eky'obukafiri ng'omusajja yayitibwanga Al-Jallas ibn Suwaidi. Omusajja oyo yagamba mu bunnanfuusi bwe nti Muhammad byaleese mu butuufu singa gabeeranga ge mazima n'abeeranga byatusomera ge mazima fe abannanfuusi tuli babi nnyo n'okusinga akalogoyi.
amakulu nti yali avvoola ebya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu bigambo byebyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ategeeza ku nabbi we ebigambo ebivudde mu nnanfuuso afaanagana ku ng'oyo Jallas yayogera ebigambo ebitasaanidde. Omusajja bw'amala okutegeera nti Allah amaze okumwanika eri nabbi yagenda okubeera nga yeetonda, naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omunnanfuusi ng'oyo yahlifuuna billah, omunnanfuusi ng'oyo n'aba mufaanana bajjewa mbaka wa Allah ne balayira erinnya lya Allah ma qaalu nti tebannaba kwogera ku bigambo bifaanaganako ng'ebyo. walaqad qaalu kalimata alkufuri, so nga bawogedde ekigambo ekibajjira ddala mu busiraamu ne babeera abakafiiri. wa kafaru baada islamihim, ne babeera nga bakakaseeku nti bakaafuwadde oluvannyuma lw'obusiraamu bwabwe. wahammu, ne batakomaawo ne babeera nga baagala nnyo bima lam yanaalu, ekyo baayagala nnyo okubeera nga batta omubaka mu kiseera we yali aviira mu lutalo lw'e Tabuuki, naye Allah subhanahu wa ta'ala kwagala kwabwe teyasobola kubeera nga abatuusa ku kye baali baagala. Allah subhanahu wa ta'ala yabaswaza ne babeera nga ekyokutta nabbi sallallahu alaihi wasallam nga dda mu kkubo tebasobola kubeera nga bakituukako. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo n'abaswaza, ekyo kye baali baagala ne kibeera nga pulaani zaabwe zigudde butaka. wama naqamu illa an aghnahum allahu wa rasuluhu min fadlih, tebalina kye baali kibanyizizza oludda lw'abakkiriza, tewali kye baali babalanga illa okujjako an aghnahum allahu wa rasuluhu min fadlih, olw'okubeera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Allah subhanahu wa ta'ala yali amaze okubeera nga abawa ebyobugagga abakkiriza n'ebirungi ebiyitirivu mu kiseera bye baaviira e Tabuuki. baavayo nga bawangudde olutalo, nga Abaruumu bakubiddwa bubi nnyo, bawanguddwa ne babeera nga bafunye eminyago egy'ebika eby'enjawulo. ekintu ekyo kyanyiza abataagenda abannanfuusi olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala agaggawazza, awadde ebyobugagga ebirungi eri abo abakkiriza abeenyigira mu lutalo olwo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa iyatuubu yaku khairan lahum, bwe banaaba beenenyezza ne beddako ne babeera abakkiriza abalungi kinaaba kirungi gye bali. wa in yatawallaw, singa banaaba besuuliddeyo ogwa naggamba ne bagenda mu maaso n'okukola obunnanfuusi, yu'adhibuhum allahu adhaban aliman fi dunya wal akhirah, Allah mweteefuteefu okubabonereza n'ekibonerezo ekiruma kuno ku nsi, bajja kikombako ne ku akhira. wama lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, ate kuno ku nsi tebajja kufuna abataasa wadde omuyambi singa Allah anaaba asazeewo okubeera nti abazikiriza n'ebibonerezo ebiruma. وممن عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم أتم بنانفوس رمني مجروب الله جايوغراكو من عاهد الله يقولني الله سبحانه وتعالى ndagano ni baraganyisa Allah لئن آتانا من فضله singa Allah naamala n'abeera nga atuwadde ku birungi bye, n'abeera nga atuwadde ku maali n'ebeera nga nnyingi, n'abeera nga naffe atugaggawazza nga tubeera nga abagagga bitulaba, ne babeera nga bakola ne Allah endagaano nga bagamba nti Allah bw'anaakibakolera mu birungi by'alina nabo bajja kimukolera kyekiriwa, ne bamulaganyisa lanasaddaqanna, tujja kusaddaaka, naffe tujja kubeera abasaddaasa abalungi nga abetulaba abagagga basaddaaka. walanakunanna min as-salihin, era tukakasa ku bugagga bwe tunaaba tulina nga Allah butuwadde tujja kubeera okusobola bulungi nnyo okubeeramu abo abantu abalongoofu abalungi abannamaddala Allah baayagala. awo abasinga obungi bwe bagambira nti sahabi yali ayitibwa Tha'laba bin Hatibin, Allah subhanahu wa ta'ala we yamuweera obugagga eyali asaala ejjama n'agivaako ne yeeyongerayo n'abeera ng'atawaana n'okukuuma obugagga bwe. naye singa sahabi oyo abamanyi bagamba nti singa kikakata nti yali Tha'laba, si ye Tha'laba oli eyaliko mu lutalo lw'e Badiri, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abantu b'e Badiri yabawa enkizo ey'enjawulo. ayinza okubeera nga yali Tha'laba omulala nga baafaanagana amannya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waliwo abantu mu bannanfuusi nga naawe tusobola okukutuukako nange n'omulala, okuggyako Allah nga tumusabye n'atukuuma, tubeera nti bwe tusaba Allah atulongosereza embeera zaffe, twegomba nnyo okukola emirimu gya Allah, ate ne twegomba okubeera mu balungi, nja kuzimba emizikiti, nja kukola kino na kiri. naye Allah bw'amala naggezesa endagaano ye n'ogibuukako neweekolera bibyo, so nga ekikyakituukiriza kye wali omusaba. Allah subhanahu wa ta'ala katuwulye kyagamba. فلما آتاهم من فضله
وبخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله الله